Kooti Masaka eragidde okuddamu okubala obululu ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Kalungu East ng'ekifo kino kyawangulwa muna NUP Yusuf Ebya Nkeretanyi ng'ono yafuna obululu omutwalo gumu 1,573 ate ye Vincent Hon Ssempijja muna NRM bwe bali nnyo ku mbiranyi n'afuna obululu omutwalo gumu 1,398 mu kulonda okwalunga ennaku z'omwezi 15 omwezi guno. Mu kusooka bannamateeka ba Nkeretanyi nga bakulembeddwa mu Samuel Muyizi bategeeza nga batakkirizigana na bigenda mu maaso kubanga obudde obw'essalira obw'ennaku ennya ezoogerwako mu mateeka bwayita kudda ng'okusaba okuddamu okubalulu tekulina kukkirizibwa. Your Honor, Mrs. Clause number 1 of 2026, the instant application was filed on the 20th date of January 2026. Our quick count, Your Honor, the 4 days ran from 20th of January to 23rd of January. It was filed on Tuesday 20th, day 1, Wednesday 21st, day 2, Thursday 22nd, day 3, and Friday 23rd was the 4th date. We submit that this Honorable Court has no jurisdiction to perform any act beyond the said 4 days. Kyokka munnamateeka wa Ssempijja Simon Kasangaki kinakywakanyiza ng'agamba nti olunaku lwa 2 January okusaba kuno lwe kwateekebwayo terubalwa nga n'ennaku endala zibadde za ggandaalo. The Court of Appeal held that in computing the 7 days within which to lodge a notice of appeal, and this is an election matter, Your Worship, you exclude the date of the judgment, crystallizing the provisions of Order 51 Rule 8 and the provisions of the Interpretation Act that the first day is excluded. Mu nsala ye omulamuzi Albert Asimwe ategeeza nti olunaku lwa 2 January omusango guno lwe gwateekebwayo terubalwa nga nabwe kityo okuguulira kukyali mu mateeka. Oluvannyuma wadde ensala ye n'ategeeza nti kibeera kya bwenkanya okuddamu okubala obululu buli ludda lukakkane omutima nga talaba nsonga lwaki omuntu aba asimbire ku enteekateeka eno egendereddwamu okulaga amazima ag'enkomeredde. Justice delayed is justice denied. Therefore, to delay this application would impliedly mean that the applicant will wait to file a petition in High Court after gazetting the respondent. And this means that Electoral Commission will remain under obligation of securing electoral materials, yet a recount would solve the dispute quickly and less costly. Disallowing the application would maintain anxiety among the people and voters of Kalungu East and the state where they are not sure of who their MP is. Ono bwakyalagidde okubala obululu kuddibwemu ku kitebe ky'ebyokulonda olunaku olwaleero ku ssaawa 9 ez'olweggulo. I find that a recount of all ballot papers, not some, ballot papers in ballot boxes of all polling stations is a solution. Therefore, I will proceed to allow it. The justification is that every participant in the election will be in a position to know how he scored in the parliamentary election conducted on 15th January 2026. Ssempijja oluvannyuma lwa kkooti ategeeza nti wadde nga kkooti etambudde bulungi tamanyi oba ekiri mu bokisi kimuwa omwaganyi okuwangula ekifo kino eky'omubaka wa Kalungu East. Tumanyi oba ekirampa omwaganyi naye tusaba Katonda ffenna kubanga kyetuyiseemu kibadde kya bwino si kiyiiye nti oba Ssempijja oba abaloya balina kibayiiza ekiri ku mpapula za DR forms kyetugoberedde. N'olwekyo ku lwange ndowooza nti kkooti ekyatambudde bulungi ebiddako mu bokisi
sinze ndiyo sibimanyi sina kyembimanyiiko. Ye munnamateeka wa Kiruuta Nkeretanyi nga ye Samuel Muyizi yeekokodde ensala w'omulamuzi n'ategeeza nti omulamuzi takyagoberera mateeka wabula ebyobufuzi era ng'ebimu ku bisaliddwa abyewakanya ng'agamba nti wakwekubira enduulu mu kkooti esinga kweno. Wabweru w'amateeka essaawa eno newankubadde tugenda e Kalungu neera ne kaka tugenda kufayiringa revision eringa appeal okuva mu nsonga zino ebbiri. Kijjewo embeera y'okuba nti ebyokwesimbawo n'ebyokulonda n'ebyokubala abalulu akalulu bakabalira ku polling station, bwe baba ku polling station ne badda ku ttale center kati ebyo byonna byonna kkooti ebizinzeeko mwali mumala budde okuggyako okulonda kwe mwakola esazeewo okubala obululu kubeere kwayo. Bernard Kyasanku yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.